Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu singa oloota ng'okutte mu bbi oba muyite kazambi oba nga bamukuyiiridde oba ng'omulengera, omuntu yenna mu bulamu bwa bulijjo ekintu ky'asinga okwesittala ye bbi oba kazambi. Kati singa ofuna ekirooto nga bbi oyo omukuttemu oba ng'omulaba, kiba kitegeeza oba oyina ekidibo oba waliwo agenda okukuba ekidibo. Ekidibo kye ki? Ekidibo y'embeera gy'obeeramu ng'abantu tebakyayagala kubeera naawe w'oli, ng'abantu tebakyayagala kukusemberera, ng'abantu bakwekengera obawunyira bubi ng'oli n'ow'omukubira essimu tagikwata agitunuulira n'agamba ye kino ekinkubira kiŋŋamba ki? Awo oba ofunye kibayita ekidibo. Ekidibo oba olebwa ososolwa nti we guba mulimu gwasembayo okusasulwa, oguba nga mulimu gwasembayo okusasulwa, bw'obeera mu baana ye gwasembayo obutayagalwa, we muba mutambulira mu gurupu ye gwe muntu gwe batalabawo lwa nsonga oyina ekidibo. Ne wabeerawo omusango ogutuuseewo bawaayiriza ggwe. Bwe baba balina abantu be boogerako abakoze ebirungi, gwe tebakwogerako olw'ekidibo ekyo, kubanga spiritually obeera oba mu bulamu obw'omwoyo. Jjukira buli kimu ekitutuukako kisookera mu bulamu obw'omwoyo. Kati kiba kitegeeza owunyanga bbi, owunyanga kazambi oyo waawunya, nga buli muntu wadduka oba pamye, nga buli muntu wawandula oba pamye, naawe bw'otyo bw'obeera eri abantu bonna b'osisinkana. Era ne woba owandiise leeta kuwa mulimu, eyo oli agituukako n'emulabikira bubi. Okumanya ebisingawo, subscribinga, tuweereze comment, likinga.